Dr. Rashid Yahaya Ssemuddu agamba kye kiseera okuyamba ebitongole ebiri mu bantu okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Ssemuddu agamba nti ebitongole bya gavumenti mu kiseera kino tebirina busobozi kutuuka mu bantu bulungi ekiwa enkizo ebitongole. Foramu eno evuddemu ebirungi bingi sofa ebyokubeera nti nekumaakuma abantu abayina okusobola okubeera nti babeera n'ebigendererwa ebisobola okubeera nti nno bibatambuliza awamu n'okwongera okubakulaakulanya n'okubawa ebirowoozo. Ensinga bweri nkakasa bulungi nti enkola eno yentuufu ddala ey'okubeera nti abantu bonna basobola okubeera nti nno beekolamu omulimu, musobola okutandikira ku guruupu emikutu ng'egyo egya social media gitambule egende ku byalo ku bitundu eggwanga lyonna ebeere ng'etambula ku lw'obulungi bw'abantu. Wano wasiimidde ekitongole kya Ssegiriinya Initiative olw'okukola emirimu ekiyamba abantu era n'asoomooza ebitongole ebirala ebikola emirimu mu bantu okunyweza enkolagana yaabyo n'abantu ba bulijjo. Bankakasa bulungi nti bwe mubeera nga mukwataganye ku programs ezifaananako bwe ziti musobola okubeera nti buli omu Katonda buli omu alina kyeyamuwa ate kyataawa mulala, buli omu alina kyasinga munne oba buli omu alina kyalimu omukugu ennyo okusinga munne. Kale buli mukuŋŋaana bwe muti ne mukuŋŋaanya amagezi musobola okubeera nti muvaamu n'omulamwa omulungi ennyo. Ye Sheikh Ibrahim Ssegiriinya nga ye ssentebe w'ekitongole kino asabye abantu ab'enjawulo okubakwatirako mu mirimu gino okusobola okuyamba abo abateesobola. Olw'ensonga eyo kwongeramu abantu ab'enjawulo babike nti twongera amaanyi okukola omulimu gwabwe. Bano era basuubiza okutuuka ku buli muntu yenna alina obwetaavu ng'ekigendererwa kyabwe bwe kiri okukyusa obulamu bwa buli muntu wonna.